amazima gali nti Amos ono omuwala yabadda amweyambisa bweyambisa kusawo music we wamisula nga adda kunyula Amos bamwagaliza bakyeruppe banani gwolaba tibwava kuona akoze bubi munne mama yagala kumanye enfuna y'omuwala alina ku ssente bagenda okucekinga mu banka nga talinayo namanya bagenda okucekinga ku mulimu gyakola ng'alinga wa freelancer talina na contract ofiwa kimu kwegatta tewali agatta ku munne kubanga n'omulenzi yennyini embeera ye ng'oggyeko maama omanyi waliwo time wootuuka nga tokyanyonyola nti ewaka tulina ennyumba nnungi ebyo byonna bye muwooza nti maama abadde tayagala simanyi famire badde ekola ki bonna baali mu kino ekintu okuleeta sugar apromoting nga balina bye balina omukomya bamugobe tiyo omwana abadde shy obulamu bwe bonna ne we yali ng'akula kiva nti maama we amwagala nnyo nti waliwo ebintu ebimu bye yali takolangako kati ng'ono omuwala yabimukozesezza kuba ye omuwala mukulumu ku muvubuka kati ng'amuyigiriza ebintu bingi ebyokusikaasikамukaawo okunywanywamukaawo n'okukola aggressive gundi emizannyo egiri aggressive biyinza okuba nga ffe twagala tubaga tebadde mu bakolagane naye famire erabika ye yakoze eki famire erabika yakiganye nze ndowooza kati essaawa ya leero buli muntu ategedde kutambuza bulamu bwe waliwo kapa eyawukana n'ogamba ono abadde amugasseeko kino ono abadde akola bw'ati kubanga n'okugattako gwe okulabawa kubanga promotion ya suga yonna ng'alina ono omulenzi promotion yonna tugiwulira mu kwegatta tubalamusizzaako mwenna mugamba mutya abatulaba amanya yenze Sakozi Farouk era nga tuli wano mu Mboozi mukati baganda baffe bajja mpola mpola just obudde babakuttemu naye nga bali mu kkubo bajja tuli ne muganda wange Sula Flex muli mutya abatulaba Mboozi mukati amanya yenze Sula Flexible banga Jumba yakwata owaaye tugenda yeeyo Jumba alina obusobozi Jumba teyankwata baye tuli ba mukwano kati Jumba ewe yamungattako koyo naye bane dayas ungatta ku bantu buli kaseera kale Jumba ali atya mulungi talina buzibu ate Nusula my sister yali naye talina buzibu talina buzibu atunda bizigo bye Flex ate ni bagi yali awo mukazi yamulema mukazi naaluma mukazi yamuluma naye baamala ne babitereeza beni bagi mukazi yamuluma temunsetinga soga yanjire omusibe wako omusibe waffe mugamba mutyambala musuzane bannyabo ne bassebo tuba tutudde mu Mboozi mukati omusibe yafunye erinnya eddala 1028 enamba yali kyeruzira gasatuukayo teyatuuka manyi otuuka eri bakuwa enamba naye lwakuba muli bantu abagenda okukwata bo nga bagenda kubonaabona agenda kubeera bulungi nnyo bajja kusula bulungi mpozi kati akantu nga bakukiza okuyingira ne kamera eri kantu ojja kuba tolina mutawaana mwami namba emu ajja kusula bulungi osimulamba mukwano gwe ne follower we mwami Farouk ate ye agenda kulya waalya agenda kunywa waalya tukoze kusula mu bitu eri ey'abagagga ye kasuku atalina mutawaana agenda kusula bulungi nnyo so mwe mukola bera temweraliikira eri mugenda kubeera mirembe papa ki Farouk okoze erinnya naye nga nja kutwala omukisa kuno okwebaza abantu b'ebweru mwenna waliwo omukulu yatikka mwami namba emu obubaka bwatuuka neyanza nnyo mukama wange webale nnyo webalire ddala we South Africa okay naye famire yange ekubanja omuceere bagenda okusibangira famire ekubanja omuceere katugenda kuwongezaamuko ye yeetema kasataleetemu kwasizagana nga nzunga na kiremwe wako omusindi musajja mukulu ajati zamuzamu akyaliwo ajati zamuzamu jali ate aje mutumireko yaleeta omuceere gwo ajati zamuzamu kago nkutumiddeko Saudi Arabia awo naye nga wangali ano nateete waliwo office enkulu wali eri wansi muzamuzamu basement wansi nkutumidde ajati naye nga omukulu omuceere ku luno muguze madamu Esther UK nkutumiddeko mwami Jagwe oyo nogola mwe nabeera obusibe yajja n'agula ebintu ku Japan katwe ate tiyakomuuko nagenza okola nga send wave ekanka na bukankanyi bweti so mwami Jagwe nkutumiddeko nnyo Paulo Senyonga naye nkutumiddeko US n'abantu mwenna abalayi b'Emboozi mukati nti mwebale nnyo essala zimwasaba mwenna omusibe wammwe waali nakomyewo buto abakati enjogera yakyusa emigabo bigenda kulumira mukko
tubagamba nti tuli Kinshasa. Makindi yafuuse Congo Kinshasa what? Congo nga bangi. Tuli Kinshasa. Tuliwa. Era nga Kyanjabwe yafuuka ensi y'abacriminals. Okay. Naye abatwaba n'abatuwuliriza tubalamusizzaako nnyo. Buli omu gy'osinziira buli omutemu nti yatemudde awantu. Obuuza gy'asula bagamba yafuutuse Kyanja. Yatemye abaana yava asula Kyanja. Kugamba kiddukiro ky'aboonoonyi. Abantu mwenna ng'otudde waka olina by'okola, ng'olina oli mu ofiisi, otya ekibuga, oli bize, genda ku simu yo oteekemu ka app bakayita Kibuga, otumyeko buli ky'oyagala, bajja kikuleetera ku mulyango gwo. Bakayitani? Kibuga online shop bajja kikuleetera woyagala kyonna Munyonyi gye tutaleeta naye bisigadde byonna tubireeta. Ate buli wiiki tuba n'ekisaliddwako ennyo ekyo kigendedere nti ekintu ekyo kigula emitwalo 10 kiba kisaliddwako kyenkana wakati. Ku masimu gonna oba amasimu? Kawula amasimu. Ku app tekawula masimu. iPhone biki? Byonna oba oyina Android n'oba oyina ya Dias munywanyi wange Majenjeke emukupa n'oba oyina emukupa era emukupa. Kambuze ekibuuzo. Ono omukulu baamugamba nti butanywa koko kye kyamusibya nga ze na kidomola. Oba yagyemu olubuto. Anyiga. Absebe mukopa. Wakuba nti no muze gwa munywanyi okubanga ajjonkera mu olumu naye nga si emukopa. Naye nga mwenna abali ku mbozi mukati media mbabuuzaako mwebale kubanga kwemuli. Yonna gye musinziira Asia, Africa, Europe, genda Arab countries yonna mbagamba mukola kyamanyi kubanga muba mutuddeko buli lunaku nga kwemuli. Kibuga online shop. Kibuga ku simu yange. Kibuga egendako. Kibuga kakati ate nekisinga okwewunyisa. Munywanyi Kibuga agirabira kwange. Naye olaba agira. Era n'akantu k'amagi yakagulira kuno. Naye maama olaba agira aka steaming amagi. So kakati Kibuga mugende wano ku Muganzirwazza. Ebwe yani. Yono kituufu. Nedda ssebo okwange tekuliko yadde. Nagawe wole. Ala umagenda kwamba kubide wa makalango sisobola jogerako eyo app. Mbamba kubide akalango ku bwerere. Nedda ssebo ezo app teziwole eyo gundi eyo app ya Telecom. Just kugulako airtime na biki data. Kayibwe kibateto kimanyi. Wama Kibuga kambuze ekibuuzo. Tobuuza. Wano kyagamba nti simu ekola kya? Esimu yasinzeeko bu app obwewola sente. Kakati nze nga nzewola zikozesa ki? Ate ze nnyina olwo nzisuula n'enkwata ze nneeboze. Munywanyi balamusiza nnyo mwenna abatulaba ku programu yaffe Emboozi Mukati. Amannya gange bulijjo mwe wa Haruna. Nenjala bategeeza mwenna ng'oyagala okugula ekintu oba saati oba ngatto oba mpale oba simu oba friji olina kugenda ku simu yo n'otekamu Kibuga ogenda kubanga ekuleetera app ejja kukuleetera buli kimu ky'oyagala okugula era nga okitumya kijja kutuukako awo wonna w'oli. Togenda n'otugula bano bannambe mu gye bagule essaati n'otuuka ng'essaati teriiko kitogi. Oyina kugula mu Kibuga wokka. Kibuga getekamu app ya Kibuga. Ojja kuba ofuna ekintu ekirungi, ekintu ekiri ku mutindo, ekintu ekyaddala. Eyo gye bagula amasaati agenda otuuka eri okujja essaati mu kaveera nga temutuuka. Kyova olaba naye yakyusizza kati Kibuga ke yazze amuyambye nnyo kinene era mumulaba yayambye nnyo abantu nga bannambeemu ennaku zino mumulaba embeera gy'alimu. Si yeri gye yalimu n'okwogera yali tayogera tasobola kwewola. So mugende ku Kibuga wokka mugenda okufuna ebintu ebirungi mube nga mubifuna mu mbeera eyo. Flex twagala kutandika n'Emboozi. Amusiro vini ono yani ne Emboozi.
zigenda maaso. Amos Obamanyi? aba babiri mbamanyi. Amos Lovins muyimbi yatandika okuyimba embasera bidendeza mwaka gwa 2022 awo. Okuyimba ne kumusumbuwa nnyo nga anoonya promotion mu nkola bwe. But is a good artist muyimbi mulungi. Amanya ge Yesimakula Musa. Musiramu. Musajja musiraamu yeta Saala. Okay. Yasigaza linnya nange era abasiraamu abalala basinga obungi. Okay. Yayi muyimbi. Alright. Wawa. Sikitegedde. Bamuzaala wa. Wawa no munakibuga. Akulidde wano. Nenga family ye babeera nnyo mu nsi z'ebweru naddala baganda be kubanga ayina basista be babiri bawangalira mu Germany eyo. Then omulala sagala kubogera mannya. Omulala awangalira nnyo Japan eyo naye yakomawo. Okay. Mwali muno. Yes, bwe ku bantu abasinga okumutegeerera n'okumulowoozaako ennyo kussa ne maama we. Yes. Mama yamuteka mu sente. Maama we yamuteka mu sente ne baganda be. Nga bwe kugambe nti baganda be bali mu Germany eyo. Bafuba nnyo okulaba muganda waabwe ali Uganda abeere bulungi ate bali baana ba buwala. Kati ye muyimbi. Nenga omanyi okuyimba kwa Uganda kwetagisa mu sente nnyingi, kwetagisa mu promotion and all that. So mu ngeri yonna baganda be ne maama be badde bateekamu essente. Amos ye muvubuka ow'ekyejo bano nkuze ne maama Mami's boy ndoze babayita nga n'okwesasulira ennyumba kiba kizibu era maama yasasula. Mama yasasula ogutali musango. Ogutali musango. So ayimba bulungi awangalira ku mutala Masajja. Mama yasasula ennyumba ye. Of course ogutali musango kuba mwana tannaba kutandika kukola. Asula wa? Asula Masajja ku Dike. Asula Masajja ku Dike awo waliwo bu apartment awo wawangalira. Si bwabwe. So kali eyo okuyimba nga bwe nkugambye nti yamutawanya nnyo wali emabega ng'ayimba ennyimba tezisala kibuye round about. Naye kati maybe Mukama badde amublessinze. Mukama badde amuwadde omukisa nti omwaka gwa 2024 2025 abadde azze. Ye wama tebade masula. So abadde azze mu nkola bwetyo. So wakati mu kujja naddala ng'ofuuka omuyimbi bintu bingi nnyo ebikwegattako oba byeweegattako. Mu ebyo byeyegattako oba byatasobola kwegattako gy'emize emikyamu. Ng'egy'okunywa enjaga, kwagala bakyalakyala. Musajja ali shy. Abyagala nnyo. Teyabyegattako. Yabigaana. Yabigaana. Naye wakati mu kufuuka sita ebimu agenza abiyiga nga baani ababimuyigiriza oba oli awo nti abantu betusanga mu bulamu bw'ensi eno ebimu bye babituyigiriza. So kubeera sita ow'amaanyi ku mugongo gwo n'okubeera omusajja ayimiridde olina okubaako omukyalo oba oli awo akusindiikiriza nti wayigenda okole oli w'amaanyi. So wakati mu kugatta obulamu mweyagwira ku kyana kiwala ekirungi. Yalinako girlfriend emabega oba? Yalinako girlfriend nga bamuyita Shifa abeera olabe Seguku wano Katale, Seguku Katale ekikuba ekidde eyo bayita ku Ebeneza wansi eyo. Nga ku church. Ne kati n'okkirira eyo wansi omwala gy'abeera. Naye oba oyise ene wajja ku bwe yali akiikirira bayitayo batya Bunamwaya. Eyo nayo otuuka bulungi. Oyo omuwala n'amuta. Shifa n'amuta ekyamuteesa nga bwe nkugambye nti abagagga baagala nnyo okwegatta ku bantu nga balinamu. Era wofuna omuntu omugagga katugeze maama nga bwe nkugambye nti maama wa Amos Lovins ya mulimu ebitundu 99 ye sponsor nti n'ennyumba mwasula yasasula. Kosani ba sister baba yalinga wasizalasi. Wasizalasi nate yekyamusumbwa nti maama wenge yali ambassador wa KFC mu Uganda. We yafa obulamu ne bukyuka n'addamu okumulaba ng'anywa enjaga ali eyo mu Bakimu XP egundi eno. I'm telling you. Nze n'addamu kulaba Sizalasi nga kibaba man. Ng'ali ene kamwocha. Nga n'emmotoka gye yali avuga ey'olujja olumu ng'agitunda. So tudde. So Amos nga bwe kugambye nti maama we yabadde nga amuteekamu ssente zonna kati yatuuka n'afuna omuwala. Mu ngeri ya promotion kubanga oyo omuwala ekyamuleesa kuyongera ku promotinga music. Era tebabadde nnyo mulaavu eri awo. Omuwala promoter. Si promoter but she's a media personality. Nga omanyi nti yakola ku TV oba ku radio. Amuyamba okulaba nga ajja kuzannya ku nnyimba ze mu nkola bwetyo. So n'amwegattako. So Amos ebigendererwa bye tebyali byakwagala muwala oyo.
naye nga omanyi nti abaana bawala bayiga kalogo kalenzi afuba okulaba nga akwegattako mu ngeri yonna esoboka saawa ndowooza bwe bamulungira ekitimba ne kikwata mu nkola bw'etyo. Sera mama wa Amos yafuba nnyo okulaba nga ayagala ategeere background y'omuwala oyo, bamuzaala wa, yeddira ki, alya ki, anywa ki, asula wa, yazaalako tazaalangako. So Amos n'abimukweka. Amos n'akweka maama we. N'akweka maama n'amugamba maama ono just mukwano gwange simwagala. Tuli just mu kantu ng'enjogera ennaku ze bwekola ki bwetambula. Naye maama agenda okulaba ndowooza nkwatagana ey'enjawulo esusse. Maama n'asindikayo abantu okucekinga kubanga eri ennyumba girinako obuvunaanyizibwa yagipangisa asasula mwaka omwana we abeerewo. Kati ng'alina okumanya omwana abeera n'ani, bani b'abeera nabo. Kati agenda okulaba ku intaneti eno ng'ebifaananyi biyitiŋŋana, abeekutte bali mu zi photoshoot n'agamba kati maama kye yakola n'akola due diligence ng'omuwala tamanyi, n'abuuliriza omuwala bamuzaala wagenda omuwala gye bamuzaala byamusumbuwa nnyo kubanga ndowooza alimu intermarriages nnyingi ndowooza, oba bataata bangi oba maama bangi ndowooza kati omusaayi awo ne bimusumbuwa. Kati enfuna y'omuwala nayo neemusumbuwa nga maama ayagala kumanye enfuna y'omuwala alina ku ssente, bagenda okucekinga mu bbanka nga talinaayo namannya, bagenda okucekinga ku mulimu gy'akola ng'alinga wa freelancer talina na contract. Kugamba maama anoonya instant cash flow, omuwala jjajja akasente tekaliiwo nga maama ye due diligence yakola ki gye yakola naga kati maama n'anoonyereza nnyo. Manyi abagagga banoonyereza naddala omugagga ng'akulaba nga weekukutiza ku mwana we alina okunoonya ebintu bingi nnyo naye okukutiza ku mwana wange akola ki alya biki agenda okukizuula nga omuwala yeekutiriza ku mwana we Bayuuni laaja alina abaana 2 kyenkugamba kyekyo nze oli maama tuli ku kaalo. So maama agenda okukizuula nga muwala Bayuuni laaja naga ntayi tajja kububeeramu obufumbo waba bw'ayagala owange tagenda na Bayuuni. So olutalo lwali lw'amaanyi nnyo era mwali mukaawo okuvuma oba okuwemula kuba ye omuwala obuzannyo bwe ng'ayinza okusulika n'akuzza wali eri kiba nga kyakuvuma bigambo ebisava. So n'avuma maama naye nze temumanyiira kale byali bingi oba oli awo bye yavuma. Kati brother wa Amos oyo yali abeera Japan n'anyiiga n'ajja Amos waasula ng'ekimulese kujja kukuba kiwala ekyo era abaaliwo ne tutaasa tuganedda tukuba amawule gajja kulikka bubi ng'okubye ki omukazi ate ye ng'omuwala yeekwasa nti wonkubira bw'oti olubuto lwammwe luvaamu. Yes, Amos yali yagira dda. Kati olubuto lulimu okubuuza kungi kubanga ddomo luli myezi 3 nnaku 17 olubuto. Kati mu nkola bw'etyo tuli wamu sola. So olubuto olwo omwana n'asaba akakadde aluzizike era akakadde ne bakamuwa. Bino bye nkugamba abimanyi byaddala, nze sinyumya firimu era akakadde baakamuwa. Akakadde baakamuwa olubuto kuba ye maama yagamba ffe eby'olubuto basisita be in fact bagamba ntayi fa Amos tumwagaza muzungu suka ye Mr. Black muddugavu ate era afuna omuddugavu bw'atyo bonna babenga abatomera enzikiza. Maama ye agira gundi racist naye maama ayagaliza mutabani we obulamu obulungi. Ate n'omuvubuka naye alinga atalina programu bamusalirawo busalizi. Ati yo omuvubuka maama yamubuuza day one nti enkwataganayo n'omuwala ono senga yamweyanjulira nti byonna bye tuliko bitutwala mu maaso maama yandibadde oke. Naye yamukweka yamuga no just nkikosanga promotion simwagala. Kati atuuka time maama akola due diligence ye asindika be yasindika ate omuwala amusanga ye waka. Omuwala ajja yekukutiriza ku mulenzi jukira nagambye Semakula Musa tanywa mwenge tanywa sigala tanywa njaga batandika otandika omukubisa ebintu ebyo. Kati oyo omwana abadde shaye obulamu bwe bonna ne we yalinga akula kiva nti maama wa mwagala nnyo nti waliwo ebintu ebimu bye yali takolangako kati ng'ono omuwala yabimukozesezza kuba ye omuwala mukulumu ku muvubuka. Kati ng'amuyigiriza ebintu bingi ebyokusikasika mukaawo kunywanywa mukaawo n'okukola aggressive gundi emizannyo giri aggressive. Kati omuvubuka bambi n'atabuka
tetumunenya nnyo kubanga ebintu ebimu yali tabimanyi tabikuliddemu. Okay, so N'atabuka. bwetyo biography bwetyo. Kati biography bwetyo bwetambula. So mu nkola yonna olutalo lwe luli mu family tebaagala kumulabako. In fact baagala n'oluyimba lwe yakola naye luveeyo ku YouTube. Ani nani? Amos lwe yakola n'omuwala oyo. Baagala luveeyo. Ye mama tagala kulaba kintu kyonna kyekukutiza ku muwala oyo. Okay. Kubanga ye amutunuulira amulaba ng'omujama. Amulaba ng'atasaana kubeera na mutabani we. Mu nkola bwetyo. Bati omuwala mulungi talina buzibu naye simanyi lwaki family teyamusiima. All right. Mwami wangi Mwami Sula oyinza okuba ng'onyonyodde bulungi emboozi era kuba nti ffe wano mu mboozi mukati wojjanga mbya music industry abamu tubamanyi nnyo tolimba. Ogambye atandika 2022 gy'emyaka emeka? Waliwo emyaka gye tutabala mu music. Asikubuuziza gy'emyaka emeka gy'aba yakayimbira. Kati anti amusero anti twanaa kumutegeera. Anti ekimwogezaako wano essaawa ya leero okuba nti ozze ensi emutegeere naye Amos yali myaka nga 13 15. Ate Amos yaliko mu cream ajaluuna kati gwe yakunyumiza Amos ate era yaliko mu cream. Kakati naye twali wano Faruku ng'abantu abo bakeeyagala nekosasome nenkugamba nti tebasobola kuwangala twali wano wenakyogerera nombuuza ensonga lwaki nenkugamba omuwala mumanyi nnyo n'omulenzi mumanyi nnyo. Kati byonna Mwami Sula byayogedde ebisinga byonna bituufu naye tayimba 2022 netugenda ku YouTube channel kubanga Amos yakolako neyiga Amos nze nakolako naye era twali wano nenkugamba nti omuwala baali baswali muziyita mutya zino byandi biki byonna ebyo nga bimanyi omuwala gye yalinga asula. Yana otwava ku kamera nenkuwa ensonga lwaki basula kukola ki kuwangala era ensonga Mwami Sula zaadayogerako zonna sister w'ejjamani nze nayogerako naye ne maama yampita neŋŋenda ye waka wali emasajja ne tutuula mama wa Amos. Mama manyi bulungi nnyo era infakiti yagenda ono omwana yagenda okujja nga gundi Bairezi Major Baire yamukwasa genda kuza kati ya mulimu ne tutuule waka mama nambuulya ebyo byayagala tukole ne mugamba sisobola kukola kintu kyonna ku Amos ng'ali n'omuwala ono. Kuba nze nali yondoza nga twakava mu COVID awo nze nali na Amos oyo nga twakava mu COVID ne tugaana okukwatagana nga ndaba byayagala nange byenjagala tusobola kukolagana ne twawukana bulungi. Wafuna n'omuwala maama nampita ne ŋŋendayo ne twogera maama ne mubeera open ne mugamba sisobola kukola na Amos ng'ali n'ono omuwala ne muwa n'ensonga lwaki maama ne mugamba mami nze ekizibu kye nnyina omuntu yenna nga buli kintu ekiri ku mubiri gw'omuntu yasobola okukyogera nga we kiri nga nange manyi we biri nenga sobola kubyogera ne mugamba kati nze nnyina abantu benswalira sijja kusobola mami era bafumba n'ekyemisana awo mmere nenjiri ewaka nemmala nenkomawo. Amos naye nankubira nannyonnyola nanga kati twafunye omukyalo ono ate mu marketing mulungi komawo tukole. Amos ne mugamba sisobola era kyovula nti Amos nasaka zeyagendanga awo ono mu Tanzania mukodomu waffe yani Diamond yagendanga awo bagadde okolayo studio biganye bakomyewo wano nga byonna bimanyi naye Mwami Sula nga wabadde agamba family yatuulanga yo nga okusinziira omuwala balaba backgroundize ne videos ento zabadde ng'akola nga tebasobola kukwatagana naddala sister oyo w'ejjamani oyo ate yasinga okufandinga mu akasente. Maama abeerako abaana maama yali akola mu nemotoka bagina egyo bavuga yali akola mu kipama yanga yali akola mu kiba ne twanyumya nnyo ebbanga ddene kati sister oyo era nze nabeeranga ku promotioning buli munsi Amos akubira sister sente yasindika kati ekituufu bayinza okubanga omuwala nga ye baali basobola okumwagala naye ebigambo ebyafuutukaga ku mpewo oba oliawo byabazanga nga Mwami Sula agamba nti family eri bantu bampisa era nyinza okuga nti Amos Rovin y'omundowooza ku bayimbi boolaba abajja abasinga okuba n'empisa mukaka nnyo mukaka munyo era Amos alese kuononeka kati ayambala empale bigenda byola ettaka lyawo envira sibidde eri atambula nfuba
katolabanga saawe yazze ng'ava ku kisaawe yali ku kisaawe ne Amos Wade atandise okubeera ng'atambula ekifuba kiri bweru ati yakabiyiga ebyo nno James agenda ayiga miyige naye nga Amos ayimba bulungi nnyo era ayinza okuga nti ne mu kulimu omwo alayika yawandiikirako aje oluyimba Amos twalina n'enteekateeka agenda kukola ne ajati oluyimba era ajati alina oluyimba lwe yayagala baddemu naye we twakolera process eyo ng'ate amaze okusala ddeeri ajati nange asobola kukola oluyimba mu mbeera bw'eti awo ne tubigaana so nabadde ndi awo nga nange ndawo obutambi buyitiŋŋana abeeyuza naye nze saabadde nnyo surprise okugamba nti bano baayawukanye bukozi kubanga nali nkisuubira nti olw'okuba nti essaawa ya leero nti sakozi osobola okukwata ente n'ogissaamu omuguwa n'ogitwala ku ttale naye tosobola gifoosinga kulya era weetuuka yeebaka ebiseera ebisinga sakozi omuntu wabanga abadde mubbi era lazima ne mu ofiisi asobola okwebba waliwo ekintu nga kitambulira ku muntu ebiseera ebisinga kakati omuwala oyinza okugamba nti embeera ze oba we yafuna erinnya oba ate ziri ezawegera zaakomawo naddala ebintu by'okuwumula byasooka okumuleetera obuzibu kuba miitingi zaatuula emirundi emimu sisita n'abiteekamu n'essera niko okunoonyereza ku muwala naliko okumusindika vidiyo emu ku emu era nze lumu nasangako black sugar awo ku clone kati nengeza okumubuula naye yali anzise neŋŋamba naye nagwadde gusize neemanyiiza nnyo naye nga oyo omwana twabeerako naye mu bitusi ng'ikuba yali mu ttiimu y'aba bitusi omuwala ng'akola ki ng'asaba kigambe nti gwe yakutunyumiza twaliko ne tokimanyi gwe twakolera konsati eri twali naye yali ttiimu bitusi oyo nga tuli ku konsati ejjukira yali ku Freedom City twali naye twali naye twali bannange ddaasi era sakozi twabala okukola emboozi erina okunyonyola sitole y'omuwala oyo buli kimu yotayinza kwogera no ku mpewo nembikunnyonnyola kalikuwakisa koko olina namba ya koko ono wa alien olina ya sidimaani awaaye kakati naye ngaomuwala we yabeerera eyo ng'alabika bulungi ng'era embeera siga nti ng'atawemula so kakati embeera abasajja nze sibamanyi mbadde manyi Amosi abasajja sibamanyi manyi Amosi so kati embeera we yajja okusinziira maama engeri gye baali bakuzaamu Amosi ne balaba nga embeera tesobola kukwatagana naye nze mu byonna nali njala kunoonya Amosi kuba jjo nasibeera nga nyina ebimpuuba nga njala kumuga kino nali nakigamba dda naye ebintu bino ndowooza babireke bibeerawo era njala kwebaza Kasuku wano yakoze ebintu by'ekiseera kikulu omanyi abantu bano bombiri bamusaba interview Kasuku n'agaana bonna basabye n'agaana era kiyakoze Kasuku yakoze kirungi nnyo naye n'abalala ndowooza abantu abalala bonna abantu bano tuyinza okuba nga ffe twagala tubagate badde mubakolagane naye famire erabika ye yakoze eki famire erabika yakiganye nze ndowooza kati essaawa ya leero buli muntu ategedde kutambuza bulamu bwe tuwakyali kusika muguwo ate era yali toyinza kukebera mutima gwa munno ogulengera oguli munda amazima gali nti Amosi ono omuwala ye abadde amweyambisa bweyambisa kusawo music we wamisula nga adda kunyonyola Amosi bamwagaliza bakyeruppe era waliwo n'omuwala owe Germany gwe bali bamwagaliza nga boogera n'okwogera Amosi ye webamuteekateeka wonna bamuteekateekereza mu bazungu si muddugavu kyovola nti ezo ennyumba zibaddewo mumeka waliwo eno mami gy'adde asasula ono omuwala gy'adde ng'akola ki ng'era ekyateekesawo ennyumba ez'ebbiri ate eyo ey'okubiri famire baali twagimanyi eno eya B&B yali temanyikiddwa nga bamanyi eno Amosi gy'akola ki gy'asula kati ekituufu kiri nti bano omuntu avuge lugendo lwe bye mwogerako sibamanyi nnyo naye olw'ensonga nti newaayo okuweereza abantu ate ebintu mbitunuulira n'embitegeera okusinziira ku brain power yange naye nze nga bwe ntunuulira waliwo abantu abamu nga bwe baawukana esobola ofuuka topic
nga waliwo abadde agasse ku munne nga waliwo eyasitula munne ne bano we mbatulina bonna okusaba mwogedde sirabawo gw'oyinza kugamba nti okwawukana ne gundi yakoze bubi banze nkozesa kutegeera waliwo topiki ejjaloga nti gundi okwawukana ne gundi ono yagatta gundi ono yamujje ne abantu bonna abali awo nga batambula kiwalazima gwe bw'okeera n'okeera n'oŋŋamba ne tubafuula ensonga lwaki baayawukanye waliwo topiki z'osobola olaba nti Roger Spice Diana wabaawo topiki gy'olaba ng'egenda kutambula naye bano ababiri be muleese ate bamaze obaleeta ate ne mpulira maama n'asasula ennyumba ate omwana taata yamusasulira ate famire ekyamusasulira kati nembulwa lwaki muleese abantu be bati noloba mpeereza abantu nino kyogerako kakati kansooke mulage temuseka kujja kumulamu no waliwo ekintu ekisobola okutambula naye kakati bano ani gw'olaba ti bw'ava kuwona akoze bubi munne Black Sugar tomumanyi mumanyi amusiravu tomumanyi gambye Black Sugar bw'ogamba nti Black Sugar avudde ku ono oyinza okugamba nti mpozi ng'oga nti Black Sugar afiiridde ennyumba baafiiridde eki bw'ojja n'ogamba Amos afiiriddwa ki Black Sugar ogenda kati waliwo ensonga nedda temuseka afiiriddwa ki bonna bali awo bali yegeyege bwe bamotoka eri mu Newton terina tewali kakati bwe tudda ku kino kyemwogedde omukyala nga omuwala ng'oyo abasajja okumukwana n'abeera n'ono n'abeera n'oli ekyo kyangu kwatanna setolinga wano nkyogera bulijjo nti omukazi watuukira okusetolinga w'emyaka nga awezezza nga 35 alaba agenzegenze nga alutambudde nga nnamba emu kyakoze oba kitegedde kakati waliwo embeera bamawanga bamusangasangaddeyo muziigoozi so kakati omuwala watuukira ogamba nti asetolinge ebbanga nga liyiseewo kakati tebalina puroguramu kati abazadde ate omuzadde yenna omuzadde ng'abadde ayagala omwana we naddala mu mbeera eno kimukakatako omwana we okumanya omusajja gwafunye omukyala gwafunye agwa mu kitiiki ayinza obutaba mugagga ayinza obutaba ki naye entegeera ye eri etya ebikolwa bye yono lw'emansula maama ekyo kimukakatako oba okitegedde famire yonna kiki mwagedde nti simanyi banaku biki ekyobunaku si issu nawuddeko nti bazaalibwa simanyi mugundi nga banaku awaliyo famire gye yali agenze Amos kati abantu basobola okubeera abanaku ne basituka oba kitegedde abantu basobola okuba abanaku ne bakola ki ne basituka kuba tulina ne betumanyi nga bamaanyi naye nga basuzanga basuze n'okubaweerera babaweerera naye nga kati be bapulezidenti naye nga womanya enzija gye yajja ayingire eggwanga kakati bano sirabawo gojja gamba nti gundi okwawukana naakoze bubi kubanga bonna bakyali mu nsi batambula bamutimbawa pozi ono omuwala afiiriddwa mmere naye ate asobola gyegulira kyendowooza amusandi mugambye maama we simanyi ennyumba mwabadde asula ndowooza byafiiriddwa naye nze nsuubira nti bazo naye tewali bonna bw'ogamba nti gundi kaagenze nfudde tewali bitya nti gundi kaagenze nfudde abo nga bw'obalaba gwe obulira kyewabuuziza nti bamutimbawa gw'oli promota mbuuli omuwa ssente meka ng'omwaga kukivuma ng'omuwa bw'otamugamba nti jangu oyo banaakufuuwa otwala ezo omugamba ki anti omuwa ssente meka omuwa kujja kusitula kitone ki anti omuwa kusitula kitone ki ayimba bulungi ate nze nkuba bwe nkumanyi osaana mugamba otakukipaande mpa ssente nze nkumanyi gwe
okutesa kuganye amafuta okutesa kuganye bano bamanyi bo mbalaba kuba brain power mbalaba naye Sakozi ebintu by'ennaku zino bikwewuunyisa. Nze ndowooza olutalo luno lwayingiddemu nga bano baswaba ne baluseesaseesa n'olaba nga lutuse n'ossetuukotuuka ku mboozi mu kati. Kuba ssebo eno emboozi mu kati mu ekereziya eba olutaali. Omuntu ogituukako okulya ositiya olina okuba ng'omaze n'okwenenya bulungi ne bagamba nti oyo asaanidde okusembera ku mmeeza entukuvu. Kakati Amosi bw'oba omutunuulidde okusinziira nze we naabye ebiwandiiko bye omanyi Sula yagadde omuseetulaseetula okumuzza mu maaso naye nze mu biwandiiko bye ng'afunzizaamu ndaba kale yatandika nga 2017 ate ngera bikaaliko naye mabega ne 2017 yasukkawo. Ono omwana alina emyaka 3 ye gy'ateekako giri 31 wa 95. Kakati ate muninkiniwe kati omwana w'emyaka 3 omusajja ow'emyaka 3 okiwulira bwe baba nga bakyakusasulira bakyaggulira emmere under party w'osula ate ayagala bano ekimugaana okuwasa ono nabo bewala buvunaanyizibwa. Olwedde balabirira ye ate awase abongereko omugugu okitegeera awase abongereko omugugu kubanga lwaki nkugamba ekintu kino saagala tugambe mbu Amos ateredde nnyo mbu ate Black Sugar yakyamye nnyo ne bano abaakuza omwana waabwe naye bamukuza bubi okubanga tebamuteekamu ati ku myaka 3 n'okusoba nga maama yakyamuwa ekyokulya. Omwana omulenzi abangako nno omuwala naye ku myaka 3 n'okusoba nga maama yakyakuwa ekyokulya omwana omulenzi ekyali suubidde nti kati kitegeeza mu bana abaawukana bafiirwa kimu kwegatta bombi kimu kwegatta tewali bizinesi nti oba naafiirwa kino noono naafiirwa kino ate kiriwa omuntu emyaka 3 n'okusoba ng'oli musajja ng'okyasula waka mamizi boy okiwulira bafiirwa kimu kwegatta tewali agatta ku munne kubanga n'omulenzi yennyini embeera ye ng'oggyeko maama omanyi waliwo tayimu wootuuka nga tokyanyonnyola nti ewaka tulina ennyumba nnungi nga tokyasobola kubinnyonnyola kati byanyonnyola owaaye mubadde mutya baaba wange abeera Germany ebyo nga tebikyannyonnyolwa waliwo emyaka eginnyonnyola ebyo n'egitabinnyonnyola. Omuntu yenna omulenzi n'oweza emyaka 25 tuluwooleza nti omuntu yali badde amaze okusoma ne waaba asoma yayimba ki osobola okunyimbiramu osobola okunyimbiramu ku nnyimba ze. Omanyi abayimbi ba bika 3 basudde yabakumenyera. Waliwo omuyimbi ayimba n'onyumirwa ng'ebintu birimu amakulu n'ebiddako. Waliwo ayimba n'akola ki ssente yabula ayagala yejjulize. Ne wabeerawo ayimba wadde byayimba si byamakulu naye nga binyuma. We bali awo. Kati osoka n'ogwa nti ono omwana industry agimaze egisukka mu 10 nze gamba egisukka mu 10 mu industry muno nga mu kuyimba mwali. Kati omuntu yenna Sakozi nze omanyi abantu batunulira ebintu bino wammanga. Omuzadde gw'oyinza okuba owulira ng'agamba toleeta sugar ng'era gw'otunuulidde mbeera ya sugar n'ogamba nti buli kigambo kifubutuka tekiwese koona n'ogamba kino nga gwe by'otunuulidde naye sooka okyuka otunulye n'embeera y'omulenzi muteeketeeke ekyo kye kibuuza bawaayiriza sugar y'omulenzi omulenzi naye si muteeketeeke. Kati kino kye baaliko yali Kasiru sinkana zonto kubanga Kasiru akola sayini kati Kasiru aba akola sayini
kyetaagisa muntu ategeera sayini za kasiru ozitegeera kale ate wazikolera zonto ye abalowooza oba akola ki naye olaba wagira bugiza ati nga tebitegeerekeka tewali ategeera mune kyakola ki kyagamba kakati bano tebalina kyakufiirwa kubanga waliwo kapa eyawukana n'ogamba ono abadde amugasseeko kino ono abadde akola bw'ati kubanga n'okugattako gw'okulabawa kubanga promotion ya Sugar yonna ng'alina ono omulenzi promotion yonna tugiwulira mu kwegatta gwali owuliddeko nnyimba kye ziyitawaawo era ogenda okuwulira nti bba wange muwerako ne ku express tusibe muloka netukola tutya si bye badde owulira byebyo gwenyini gwe wabindetera n'obindaga watu yalete vya nusula wewe walete vya nusula kakati amazima gali tubadde promotion ya Ndongo era Sugar asobola otandika obulamu obulungi naye Sugar naye asobola otandika obulamu obulungi n'omuvubuka asobola otandika obulamu obuki nkugambe Sugar naye asobola ate no Sugar ye kyangu n'okutandika obulamu obulungi kubanga Sugar ayinza anti ayinza owamatuka mu Amosi ayinza owamatuka mu Amosi n'agwira awo mu Doni obaani oba Donirati kati Sugar ayinza ofubutuka awo Sugar ayinza ofubutuka awo Sugar ayinza ofubutuka awo n'agwa gwaguddemu ng'ate w'amaanyi ate ng'ono ye ayina kuzimbibwa ku maanyi ga nnyina. Nze njagala mbabuulire nze ntegedde Amosi mutegeredde ku oyo omuwala nze Amosi mbadde simumanyi kati omuwala to be honest webale nnyo naye amupromotinze ngani nga muyimbi nga bbawe byonna bibaamu ngamba gwe wamumanyidde okumanya nti ono Amosi obadde omumanya nga muyimbi oba nga bba wa Sugar contract yali kuki promotion gwe wamumanyidde wamutegedde ngani era kyegambe yebadde promotion ebadde ya boyfriend ebadde promotion ya boyfriend so si muyimbi kakati abaamuwa okupromotinga omuyimbi kibalekawa nga kyebalaba kya boyfriend ne girlfriend otegeera omuyimbi olina yisaawo omulimu okusinga gwe kyemweyagaliza kati bano bayisaawo kikolwa of course kano kaali badde nnyongereza ku mulimu omunene kyokka ate bo baddira n'akongeza kikolwa ye yakulembera bombi mbamanyi nti bombi Amosi mwana wa Kaalo nkuze mulabako we Masajja awo ku gundi ku St Pius Happy Times awo noyambuka nti nkuze mulaba omukyala namulaba ndowooza before lockdown nina DJ yamuleeta eyamundaga tumumanyi bamita DJ Andre yali akola ku Radio 4 kati bonna benjogerako mbamanyi ate before that nalinga mulaba omukyala ninga simwetegenga mulabe wa Atini mulaba mu Babitusi mulaba mu Lydia Jasmine nga mu Ndongo mwali kati fenna tuina third party wano gwe tubuusa amaaso bamuyita gundi Byron's Major yali yakolako ku Radio 4 akati ali ku record yakolako nga wano Uganda yakola ku radio ze Rwanda ngera bana Uganda kuzanya video nyimba zaabwe Rwanda ye Go Connect kati ayino Luganda ku Amos era no plan yonna they had 4 plans mwalimu oyo nga bamuyise mwalimu nze bankubira essimu kati last option ne bagenda ne ya Sugar ninga bakubira abantu abenjawulo amasimu nga bagala baleeta ku body to promote era nze bankubira essimu bwalina sawa 3 za kiro nga they want to meet me naye ndowooza ne waba kati byonna bye muwoza nti mama abadde tayagala simanyi family badde ekola ki bonna baali mu kino ekintu okuleeta Sugar a promoting nga balina bwe balina omukomya bamugobe
kugamba bali bagala mukozesa. If the family running a promotion y'omwana waabwe, you cannot tell me nti Sugar yajja nga bagala kumukosa nga family temanyi. Muoza mbunne ate Amos n'amala ne bamuga batugira omwana oyo, simanyi bamala ne bamunoonyerezaako, that's out. If it's the family running ebintu by'omwana, manya basula we bali abatama. Owulira kaakati no yeke nyini agamye nti no family yeteekamu omulenzi ssente. Bweba yeteeka mulenzi ssente nga bano bamaze almost nga bagenda mu mwaka nga bali bonna bamu promoting. Ani abadde bateekamu ssente bano okubeera bonna. Awo mbakwatira ne ngamba ekigatu kya mukibaluga. Family ebadde mu bino ebintu. Era ssente bino bye mubadde mugamba owe Japan yes yali yakoma naye abadde asinga oteekamu ssente abadde owe Germany. Yabadde ateekamu ssente. Omuntu gwe njogerako mumanyi mawakimanyi yansangako naye era ne banyumya era mawamwewunyiza nnyo gamba nti tamanyi muvubuka ng'embozi ye baali banyumya yankadde nnyo ya baava yiri eri okitegedde nze ne neewunya mawa okwegaana omuvubuka ng'ate amumanyi nnyo n'okunsinga mu bya music. Kaakati Byron's Major bagamba naye waliwo ono omuwala aleekaana, sijja kukozesa kigambo kye baakozesa, aleekaana nnyo, tusobola okumukozesa for a meantime. Erinnya lya Amos ne likomawo mu bantu. Ebyoluto tebyalimu gati nga Amos alina okufekinga love. Olwo tebaamutuukirira nti naamanyi nti naagenda ku promoting. Bye ono yamukwana era ne ku Valentine yamutwalira ebimuli era ne bafeekera okufekinga nti no birthday zaabwe za ku lunaku lweru mu date y'emu. Era ne banoonya n'engeri ki gye baba basurprisinga uliriza anti tetalina we yasayininga ne wanaagenda mu koti talina gyagenda kuwaba teyasayininga wantu wonna kidde nti no ye bajjaga bakwana mukwane nga wona okwana omuwala gw'oyagala. Nze nalabye abantu bonna nti bino ebintu twalimu twabikola biki. Yes mwabirimu naye you didn't know the genesis. Nungi nnyo yagaliza mutabani waabwe ate nga tebayinza batya ate yagaliza mutabani waabwe ono kati ebyo ebintu tebikomye wano nanyinza okuleetera stories ez'enjawulo n'ebweru nga badde bazza babikola bakikolako gundi Nelly ne gundi noyo yali producer amala amuggyeko n'omukazi nga Nelly naye bakimukolako. So kyenkugamba kikino era ne proposal eyagundi okugira nti bamuwa surprise bwe no bigira eyateekamu eyayite mabega nakola ebintu ebyo yali Byron's Major zo mu kifaananyi teyalabika. Kuno yali awali ku bino ebya promotion ebyagundi proposal kubanga byonna baatuula Byron's Major nani ne Amos n'amubuuza ku lunaku no kise tusobola okukozesa omwana omuntu ono n'amanyira ddala nti tumuyina mu 5 nga baagala kubajjukira olede baali bamugambye nti birthday yebeerayo ku lunaku lwe lumu n'olwa Amos. Kati nga Amos anoonya ekintu kyasobola okukolera omuwala babeere confirm n'akubira Byron's Major. Kino nekyo njogera nga nkikakasa. Kati byonna anti wuliriza kuba kati right now baavuddeyo bakyankala no mbaddewo nze bisale bisinga n'ebintu bino mbeerawo nembiraba kati bakubira gundi Byron's Major naga ye yaleeta n'ekirowoozo kya proposal muganda wa Amos ng'omuwala tamanyi. So omuwala talina we yasayininga nti bagenda ku promotinga no bamukwana nga bw'okwana omuwala yenna era n'entegekeza okumugwana by then Byron's era akyali ku Radio 4 n'amugamba omwana gwe twagala otusuula mu katego leero waali jangu nga z'okukyala tutandikire wano era nga ne bwe batandikayo bati okukwana baali boogera Byron's Major yasooka ofulumya ekigambo n'agamba Amos ekyala kikyo nkikuwadde ko Amos nti ompaddeyo awo okukwana kwabwe kutandikira muzannyo gwabwe muluke kati Sugar bamuzannyira ku tamanyi era Byron's yatandika jukira ate Byron's yali mukwano nnyo gwa baby daddy wa Sugar kati ng'amanyi weakness asigera mwogera baby daddy omwana wo wokubiri kati ng'olwedde amanyi weakness zonna ezaani ng'amanyi weakness za Sugar. Jukira Sugar yali asiba wali kuguni nga ekyambuke wa Ragadi waliwo ka boutique
waliwo akabotiki akatuulangako ono wa B2C yani enoka we batuulanga awo we batuulanga awo kati yasibangawo nnyo nga bava n'agende wa Atini kati ate Byron zaasula mu bitundu byawo ng'ate nabo nabo bakwano be kati nga baasiba ngati ng'amanyi buli weakness yani y'omuwala era bwe yatuuka omuteeka mu target bamugatta ne bajja nga bagoberera bino era nze nina n'ekivulu kye nasangako nga bali babiri era ne Amos namugana kusanga olimu ekikete ne nkugamba awo sijja kutambala era saamunyega era n'avayo n'aŋŋamba muganda wange n'ojja n'ompitako ne mugamba nina reason why kuba already nze omuzannyo nali ngutegeddeko hint lwaki tewalabula Sugar ate nga Sugar mukwana gwe baali bamuwa ebirungi n'ebintu nga bagulaagula awo mada akifuna nga kijja nga bamuyisa ddala ng'omuntu gw'okwana nga bamuwayo ne ka deposit naye nga siza abaateekeddwa okufuna ng'omuntu akola promotion kati nanti jjukira batuuka nga omuwala tosobola kutandika kumukwana n'omugamba obeera wekka n'oba nga tomutwala wuwo kati mugutwala ewuwe kati nga batandika okitegeera batandika okukola ebyo ndowooza mu kukola bamama bamugamba family mugamba ebyo nno tebyalimu era nze nagambako Amos ne mugamba badde n'atera okujja ewa mama wo mubuuze lwaki wamwagala ne mukuba omuwala bagenda ne bakuba omuwala nali ngenda mu buli Amos nze kenyini namugamba actually ne nakola naye ne interview ne mu video nakimugamba namugamba nenda kwesula ngende wa mama mubuuze ekyali kibakubye omuwala ki omuwala gwe mubadde muzanyisa obuzanyisa lwaki mumukuba okitegera ne bamala ne bamutwa ne balina akaguni ke bali batadde wane actually twalina ono ne tutegeera ka apartment akala ke bali batadde mu Sugar ngeri ewaka bamugobyeyo kali awo Munyonyo ku Matters Road kati ku Salama Matters Road nga wakajivaako bwoti ogende Munyonyo nyimanyi kituufu era ne batugamba ali ku level yakuna okitegeera so bino ebintu abawala bano abangi nnyo abakyanoonya laavu abagenda okubigwamu ebyo nga babakolerako promotion tebiri wano bokka babikola everywhere ate era batikitoka bangi bagenda kubigwamu ye bw'ategeera nti oli famire yo linungi ayinamu akasente avuga akamotoka asobola okundisa ddere ate kya dress can yali ndala yayina gwawerekedde gwe yawerekera ne banyomwe ng'oli n'addukayo ne balekayo Grace Can ye n'afuna olubuto eyo naye story ngimanyi yes naye ate Amos Robbins ategeramu nnyo okusinga kw'oli siga aŋŋambye ategeramukko nnyo kitegeeza oli naye ati naye tatuka IQ y'ono oyinza kuba mwana wa muno ku wifi na mmere ku wifi na mmere abali tatula mu motoka ye alera mu transport wasinzira omukuba wifi abadde avaako okuba ate kuba kuno sijja gamba nti oba bamukuba nti waliwo ensonga byali omanyi time nga woogambye Dayasi nti ekiseera kyatuuka omuwala n'abeera confused naye n'akitegeera nti abadde akozesebwa yakitegeera kati n'ayagala okukandula ku ddoboozi agamba bino byonna mubadde mubinkola n'ennyoko nga mwali si mubi nnyo si mubi olunaku lwe bagamba lwe bakuba Sugar amala otegeera ebintu ebyo agenda ku Radio 4 yaliko ne biswanka aba mugamba omwami ali atya asooka amuyiira olunyata ku mpewo kati bwe badde ewaka omusajja yakanduula ku ddoboozi lwe bagamba muganda w'omulenzi lwe yagendayo akanduula eddoboozi mu kumunenya omuwala naye zaavaako n'akandula eddoboozi ne bayomba kati ku lunaku lwe bagamba lwe yamucapa naye simanyi oba yamucapa naye nga bwekityo bwe kibadde abawala mwebereremu just naye bannaye n'abasajja okozesa abawala mu mbeera eyo that's not good Sezara wa Gravity yakoze ate tutegeeza ne Sugar mbadde munenyeza bwereero olw'ensonga nti kye baamuleetera promoting era kye baateeka ku mmeeza kwali kwegatta era biyitirawo kyovola ffe twamanya omuyimbi nga tumanya nga bba wa Sugar tetwamumanyaako nga muyimbi point yeri kuti yabadde agukola era nze mmanyi mwegasi ani Amos takonera mu ebyo ebiboozi era kati ngenda kubuulira Amos
Amos katuwali takonera mu mbozi ezo bwe tuba brand emuliko tumanyi ng'omwegaso w'olulango kubanga ne famire ye yamupromotingira mu kwegatta tewali kirala era promotion banoonya ya kwegatta noonya kunegattako bandaviko mbabalekere kakati promotion yonna banoonya ya kwegatta era ffe gye tulaba takona anaakona emeka nabirabye ku internet nadde sibimanyi nga omwami Kisa kya Mukama ayiwawo omubiri nti mwabadde mugamba nti Gravity teyajja ku poliisi nti yeyalya ssente z'abamalaya yali azze kuwolereza sezaala we kumujja mu kkomera kuba sezaala wa Gravity yabba ssente z'abaki z'abamalaya n'azirya ate sezaala we si yaba taata wa mukazi we anti yani tomanyi Kisa kya Mukama yali alobingidde abo banekolera zange kakati yalimu mu gundi eyo mu process ng'akola ndooza ne Kisa kya Mukama naye sente n'azigwamu alina project kati gwe yali akola naye ndowooza yali omu ku bo ono n'azigwamu kati n'amusiba Gravity najja n'amwegayirira bambi taata musizala wange musonyiwe ngaze ku poliisi kumwegayirirako Gravity katata wa Gravity yasanga wasente sezaala we si taata we yasanga wasente ndooza mu project ng'omanyi obacanolinga ssente za project kati sezaala we yani ye taata w'omukazi we brain power ekintu kya Gravity bw'aba yavuddeyo n'akyogera bw'atyo Kisa kya Mukama ebiseera bya campaign omanyi abeNRM abanoonya nnyo obululu mu ngeri yonna ate bo tebafaayo bakanoonyeza ku mulema oba kwani kati bagendanga mu bifo ne bajjanga ati wano Makindi ne bagamba genda onoonye bamalaya oba okola ki noonya abantu osobola okitegedde bamalaya bababulanga mu sekita bagamba gundi genda onoonye baki bamalaya kati ne bojja oba tobagula oba obagula naye nga gwe osobola okubeera bulooka kati nyana muteeze ku kintu kyemutegeera bwettiba kaakati kubanga mbadde ntidde taata wa Gravity ku malaaya naye bwe bagambanga nga bagamba nti osobola okukuŋŋaanya bamalaaya nze kyekyo kiti mwemulabira mwe yajjira kaakati nga bw'obakuŋŋaanya n'ogamba nkuŋŋaanyiza wuliriza anti Sarkozy gwe ssente engeri gy'ozinoonyamu yanjawulo ne waliwo abanoonya ssente buli wamu nambemu oyo mulaba musuubuzi naye mu musuubuzi osobola ne mugamba nti osobola kunkolera engatta eno ne baba tagina n'agamba nja gikola ki kubanga musajja anoonya ssente kakati mbadde nkulaga ekifaananyi kyabo tinga bajja basobola okugamba nti mawe osobola okunoonya bamalaaya obadde ebikomo kati nga nze ne bwe mba sisobola nsobola ate okutinga kwakola ki abamanyi bw'amaliriza infact nga kati ekya Dayasi kyakola tolina bw'omutuma omugamba nti Dayasi bw'onoonyeza bano abawala bo bati ne bati basobola okumubula naye nga sibaagula yalanyijeyo ekifaananyi kyatalabagula biti kakati bw'omaliriza gwe bawa ssente kubanga gwe wanoonyeza bamalaaya n'obagamba nti bali 7-5 gwe bamanyi kyeye bagambe nti bulooka kati taata wa Gravity nga tekinnabamenya nnyo yayingiramu ate bwe kibanga kyalimu bamalaaya esazaala bwe kibanga kyalimu bamalaaya ekyamalaaya bwekyo bwe kikola ki bwe kivutuka kati ssente ezo bazikuwa gwe nojja n'ozigaaya kati bw'ozigaaya kwe kukutwala ku ki ku poliisi nga bamalaaya tebaafuna awo oba olina okujja ku poliisi Gravity bw'abanga yakulinako ensonga ya Gravity naye taata wa Gravity mbadde banga mubuuza alabika bakolamu yali agenze bagula abantu ba NRM baba banoonya akalulu basobola n'okutuma oba abaki basobola okutuma buli kintu buli wamu basenserawo kati ekyabamalayo ekyo nakiwulirako nga bwekityo bwe kyayitamu nange kenyini wano
waliwo ne bantumako abasiisi ba chapati n'abasiisi ba chapati nga sibamanyi naye olwoba nali njagala ssente nanoonya ababakolamu ne muga nkuŋŋaanyiza banno naye era bwe baleeta ssente ebiseera ebyo bagwalimu oba kaali kalulu kali ke bankwatiramu akaagundi naye bwe baleeta ssente era ssente bagamba abachapati babadde bameka kati bwe bityo bikola ki ntambula kati Gravity temumufuula nnyo nti ate taata we yabadde agenda aba NRM kuba ne Nazalayo nange naliko enansana eyo kuba ina oba kulanga n'abakyala Nazalayo Gravity kulanga n'abakyala enansana eyo nange naliko mu project yemu naye ngera yakunoonya abantu nibigaana ate nno so taata alina abaana abalungi nti era yazala Kaso w'ekikuubo oyo taata yazala je Kaso w'ekikuubo muganda wa Shaluwa Musalwa mukazi wa Gravity so kati taata sente bazimuwa kyo kyekituufu n'azirya naye nga taata toyinza kumubuusa maaso ku bantu abo kuba yeti yatuma yali abamanyi bulungi nnyo taata tiyatuma taata bamalaaya bano nabo bateekayo omukono bagamba nti mu nsonga zaffe zonna taata wa Kaso oyo yasinga okututegeera era babadde bagamba oyo ekisa kya Mukama yabadde ayogera nga bo baga nti ffe ono kwe tukola ki kwe tufiira kubanga bo bamumanyi nnyo ensonga azitembeeta bulungi simanyo Sezaalwa Gravity kubanga Shaluwa aleka ye muto wa Kaso oyo w'ekikuubo kati mu Nansana awo batuuze babamanyira Nansana bamalaaya becoordinatinga onsanga b'Emakindi ab'Ekabalagala ab'Enansana ab'Ebwayise bona nga taata wa Sezaalwa Gravity abamanyi yabaligestalinga nga bamanyi era nga abalondolamu ayinza n'okuba wa stage tatuma ayinza obutatuma ayinza level gyatuuse ayinza okubaga ati kati gwe genda wali mu ngeri y'okubalobingira abadde abalobinga kubanga buba mutegeera nnyo bamumanyi ng'ola nti pulezidenti waffe munkola bwetyo kakati nze okusinza ku kyempulidde Gravity yaliwa yone yayimba kano kendese kabijanjalo omunyongo w'eggulu kakati ejjenje mu kituli kakati bw'abanga ye Gravity gwe mmanyi obulungi kati Sezaala we ate yatembe yabali bamalaaya mbu yali ajeyo sente zaabwe awo nno kyova olaba kyamwanguyira n'okudduka ku poliisi ogamba nti owaayi oyo waffe nnyo kubanga neyagenda omumotaasa tanywa guteeka kakati amazima gali nti bw'oba otunuulidde sakoozi ngenda kukubuulira ekintu kimu omanyi nti abantu batuulaawo ne bateesa ne bagamba olowooza ani ayinza okukola ekintu kino ne bagamba kanambe mukajja gaana kakati bwe kibaamu embeera etategeerekese n'olaba gwe bagamba nti oyo shuwa Mawaya amanyi abacutekisi David yamanyi ababbi b'obululu akalulu k'ekyotero kajjayo muyite David ajaleeta bina kakati kitegeeza omuntu oyo aba akwataganye oba alinaanye abantu abakola ki bwe babeera kizibu nnyo okuddira gentleman omuntu obuvunaanyizibwa n'omutuma bamalaaya agenda oleete bamalaaya era gwe batuma mu bamalaaya kitegeeza aba babeeramu aba balinaanye oba alina kirabu kakati ngenda kukubuulira kati kankubuuze oyinza ogenda n'otuma Haji Yasini mbugenda onkuŋŋaanyiza bamalaaya era abuuza n'okubuuza nayimirira ntya ku situliiti batali kuba kuŋŋaanya okitegeera kitegeeza abakuŋŋaanya abawaamu bo aba abamanyi era nabo bamumanyi ayinza okuba kasitoma naye nga anti oba balinamu kati ate bagamba nti kasitoma n'okumanya nti kakati kati kamala okubuulira nze nyina omuvubuka bane natera okubeera wano nawuliriza emboozi mukati
Nagaa ne mugamba naye gwe mpulira nnyo ng'obagamba nti ekyo ky'amaanyi ekyo kirungi okikola otya naŋŋamba anti oba oyina ebintu byosooka biro zaako okumanya ky'onaawa bakasitoma kakati lumonde yakiŋŋamba kakati ekintu ekyo nekikola ki nekinsesa kati ono tata wa Gravity naye kati ekyenjawulo ekyokulya ssente ekyo bazirya kankunyumizeeko emboozi eno nakyo bwe yabeerera mu state house jjukirawo nakyo bw'atuuka agamba nti abantu batuwa ssente bawa abavubuka baali bagenda gaba ssente z'e Kampala bazibba naye kati tugenda zeekwasiza muntu ku muntu mu ngalo omanye ennyumba gye bayita Okero House eri awo e Kololo nakyo bagamba nti olunaku lwaggaba ssente naye lwaggaba b'e Kampala buli division Lubaga yafunanga lwayo Makindye lwayo Kawempe lwayo kati mba ndi awo ekibuye omuvuka nga ajjadduka bali bavuka ba movement nga babeerawo mu Ndeeba nga bajja baŋŋamba nnambeemu nti osobola okuweza abantu 2 konze abaaki jjukira bya movement sibikola ki sibitegeera konze aba 2 baaki nti ssente zagwe naye abantu 2 bano bafuna nti gwe gwagenda okuba nga obakulira nti konze ate nnyina obuzibu abantu 2 mbakola ki mbayina nagenda awo mu katale awo tusagudde awo ku luddo mpezeza abantu ameka ngenda mbatwala ku Jandira kajandira kali wali eri mu Ndeeba ka kirabo bwe mayo tuusa abantu 2 kati okumanya abasajja abo bagezi nnyo ne bagatukeera ku maca nagenda okera ku maca nga bandese ngenda okutuukawo nga tebaliiwo mukubiro magawaayo oli ludda wagaga ate gwe tukulinze tukulaba ate kakati ffe tukoze eki nogirinya nakwata boda ne mbaganze munsanga ku mulyango bagenda okubanga abaparking nga nze natuuse eddako Okero ku mulyango wennyini wenyimiridde ne mbaga abikoma wano bwe mubanzi siriiko mbiyuwa kwendi ate nze akulembera ne baŋŋamba kale tuyingire tewali buzibu kakati bano nga bakoze dda n'akawunti naye be basigina tola abaliko basigina tola abaliko tetuyinaako n'ogu gwe tumanyi kati kankuya taseya movement bano babba ssente tetuyinaako n'omu gwe tukola ki gwe tumanyi olwo twakuŋŋaanyiza nze nakuŋŋaanyiza abantu 2 ne tukuŋŋaanyawo n'abalala 2 be bantu 6 bwe butakisi bumeka 3 bwe twagera nabo ze group simeka 3 era bayitanga bachapati ne basituka nga basituse mbamanyi ne bayita abannakati abasituse nabo nga bamanyi tekuli atuna nakati wadde n'omu ne bayita n'abaaki nayo ne basituse wakola ki tubamanyi kati nakyo be natuteeka ku layini buli muntu n'amu emitwalo 10 ameka 3 bamatu emitwalo 3 kati nga mu kibiina atwane milioni 5 ezalinga zeekutte ku bantu 10 ne mu kibiina kibaga nti bano bachapati atekamu ssente ogenda okuwulira nti mu kibiina kya chapati traders and biki Ndeeba awo tutaddemu milioni 6 kakati n'abuuza bano mubamanyi ekituufu kiri titwali tetubamanyi basigire tola abali ku akawunti ne tugamba tubamanyi maama kubanga endagaano gye batukozesezza essente nakyo be bambi n'akola ki n'ateekayo naye amazima nga batubba kati bamala oteekayo ssente nfuluma ngamba omuvubuka ne mugamba nti kakati olaba nti mmeka watadde milioni 6 ku akawunti zino 5 zituwe kubanga ne 5 baali bazikutte mugamba zino 5 zituwe mumufaafagane na ziri omuvubuka nga ngamba ate gwe oyogera biki temufunye 3 tambula ogende ne mugamba gwe 5 taata zikole ki zituwe kuba 5 yali azikutte mu ngalo ng'era nzirabako ne mugamba milioni 6 fe account tutugimanyi nako tetumanyi na jeri gye bagamba gye bataddeko ssente milioni 6 5 zituwe ovuka yagamba naye gwe oyogera lukyayina kati twali tuvudde bannakyobe we bali nga tuli kabbaasi ne mugwa mbulago ne mugamba kakati tweyuliza wano 5 kati omuvuka walaba nga twekutte akwata ssente azawuzaamu emirundi 2 bwati ankwasaako angamba kwata kati nze wankwata nali simati nnyo nenzire ebbali nga nkubye ekikalu kati abaseefu si bajja badduka bagamba batukame wano waliwo abakola ki abalwana kati jjukira nze mala ofuna musindiki
mbagamba wuyo alina sente zammwe nze nzire bali kati bantukako bangamba mwabalwana ne mugatata nze olaba nsobola okulwana mu mbeera eno gye ndimu ne bayitawo ne bagenda mbali nze ninye kaboda ne mbalayo kati nagenda okubala nange nga nvuddeyo bana 3 n'emitwalo 2 naye kyenkulaga kyembadde nkulaga kati ne bamala abe baatwala ababatwala bafaanaganira ddala ne bano benkugambye okiwulira ne bano benkugambye kubanga abeera omu yabamanyi bagaba leeti okay kintu bwe kityo kiri naye nga ne Alien yagaddewo Fangon yaddalawo ba yalwa nawo okugiggalawo kubanga ebadde tekyali active. Alien ekyali kimuwa amaanyi abaana babamutwalako abasinga ne babaggalira mu makomera abamu ne bagenda Embaale abamu ne bagenda e Busoga n'asigala omusajja wattu ng'aboyaana nga n'ekyokulya oba oli awo tekiriiwo. Katokera ku makya naggalawo Fangon kiyamba ye nga ye omuntu kubanga ekisooka abadde talina music. Mabegako wali eri emyaka nga 3 egiyise twabeeranga wano abantu bano abatulinaanye olaba buli ayitawo n'akalediyo akuba pate tonzijukiza lockdown n'ebirala. Ne kati n'omwaka guyinza okuggwako nga towulidde radio oba TV oluyimba lwa Alien Skin luli mu rotation obanga luzannya obanga omuntu yenna amwogerako. So Alien yanafuwanga ye omuntu olw'ensonga nti bintu bingi nnyo byamutambulirako bw'ate mu kaseera akazibu. Nabagamba wano mu Uganda nti omuntu yenna waakufiira mu ngalo oba ekintu kyonna we kijja mu maaso go nga kirimu okufa kaliya yokkiriza obagana otaba w'amaanyi nnyo eddamukke emabega. Emyaka nga 16 oba 17 egiyise ebizibu bwe biti byatuuka ku Chameleone omwami gwe bali bayita Robert Kalamagi afiira mu makaage. Nkugambye nti oba toli w'amaanyi nnyo kiyinza okukuleka wansi. Ne Chameleone yali w'amaanyi ekyamuleka wansi nakati akyali top. Kati bano abaana ba Alien Skin bajja n'amaalo mangi kiriza obagaana nti bagenda ne bagwa mu kintu ekitali kyete Ghetto Gladiator yayina abantu bangi abaali bamugoberera abavubuka. Kati yafuuka honorable mu kalulu k'ekyaddondo akakanti nti 2017 abavubuka abaali bamukkirizamu bambi n'abalekaawo nga baboyaana. Kyova nti okulonda ghetto president kyabasumbuwa nnyo nga bonna banoonya ani addawo atukulembera. Kyovula bano Buchamani bajja ba Lasta Kabadia Lasta Kapumpuli bonna bajja nga ba Ghetto Gladiator ghetto n'ebaboola. So Alien we yajja mu mwaka gwa 2019 najja n'ekintu ekyenjawulo najja n'ekibuli abavuga ne batandika okumugoberera. Abaali ku Bobi Wine wali yonna ab'enjaga ababiki bonna ne bajja ku Alien Skin n'atulaga najja n'ekipya okuliira omuddo mu kamera. Kyali tekibanga abantu balyanga enkwacyo yaabwe nga beekweka. So naye yajja n'abalaga nti gumekete mu kamera oyina eddembe lyo. Sabavuga ne babeera ne bawagibwa mu nkola bwetyo. Sabavubuka abo yalema okuba managinga. Buli omu n'atandika okubeera ng'ali unruly. Kyokka nti mwavaamu ebikosi bingi abakuba abantu abakola biki abavuka batuka time nga teri abafuga nga buli omu yeefuga yekka nga bonna basinza Alien Skin nga top waabwe n'alema okubagayidinga mu nkola emu oba endala ng'enkola ekuuma abavubuka. Abayimbi bano ba Bobi Wine Chameleone Bebe Cool biki nze mbayita ba BBC Bebe Cool Bobi Wine Chameleone balina ebyo ebikosi naye nga babimanaginga bulungi. Nti bano abaana ba Alien Skin bagenda ne bagwa mu kintu oba oli awo ekyabakutula nga tebamanyi ebintu bimanaginga otya. Twabeerangawo naye nga ne wa Bobi Wine totuukayo emagere nga tukimanyi nti Bobi yasula magere nga tokkirizibwa kugendayo. Tumanyi nti Chameleone asula Seguku tokkiriza kugendayo. Ne waba nti yes Alien Skin abadde mufumbo ebbanga lyonna nga n'ennyumba gisulamu ne maama we abadde mufumbo si yakabuyingiramu kati. Naye nga balina boundaries nti wabe bukulu tomala gatuukayo. Bobi Wine tomala gatuukayo. Ne Alien Skin yagenda n'aggula ekikomera omubbi n'ayingira omusezi n'ayingira ow'endali n'ayingira bonna ne babeera mu kiguruupu ekitasaana. So kati batandika ng'okukola emisango nga ne Alien tebamutaliza nga gyonna gimukwata lumu nti ogenda okulaba nti omwana ono top dancer namuwaya yafiiridde mu ngalo za Alien Skin. Naye nga tiwabawo abalala babeera bamusse nti kati bamugobye bamukutta akagiti ne bamujja ku stage era kugamba byonna nga bitwaliramu Alien Skin. Yalema okwejjako abavubuka abo nti kyekimukuba leero nti wakeera ku makya naggala Fangon. Yes Fangon yebadde esasula ki yebadde genda contributinga ku budget ya Uganda is just maka ga muntu. So tekina nnyo impact gye kyeta ku society. Alright. Ekintu kya Fangon okugalwawo nze mmanyi nti gundi yennyini ye Fangon.
Alien Skin. Teri Fangon mulala. Alien Skin ye Fangon. Kati bwakerenja n'agigalawo ng'olaba nti alina nabulya yakola ebbaala sikigendangamu. Ebbaala eyo nga ali mu gimanejinga akola omulimu ogwo ne gutambula. Bwakerenja n'alaba nga Fangon tajja kusobola kubeera erimu bya Fangon ate abeere n'ebbaala. Nze ndowooza awo mba muwa credit nti aba akyusizza enkola oluusi ebadde muleetera obuzibu. Wadde n'ebbaala ezo zibeeramu obuzibu naye waliwo w'otuukira Sakozi n'ogamba nti kino nkitambuza kati ate wendaba tooki ezikirimu naki nina okuvaayo sigale kuziguna omulimu gw'ebbaala era nze awo muwa credit. Sakozi ffe nga abayanga okujja e Kampala teri kibadde wano mu music nga gundi teyakikolako bana kati Bebe Cool, Chameleone wamu ne Bobi Wine. Bobi Wine ndowooza ekintu naye ate nakyo twakiwirako mabegako nti ku biiki ye waafiirayo ki omuntu naye ng'ate nakyo tekyaliwo. Ffe twabeeranga Nakivubo oba nga tubeera ku muyango naye nga bw'oba onoggulira Bobi Wine ajja n'ekibinja ky'abantu 7 ng'ate tekisasula. Lwaba nti eggaali z'ebiseera ebyo zaalina disipulini, zaalina control. Kati olina beena agamba nti wagendanga ewa Bobi Wine otobaako b'osangayo. Era mu lujja baabeerangawo nga ye president ate vice president nga gw'osookera nako yali mwema. Nga oba mwagala Bobi oba muleese mulimu oba osooka wa vice order. N'olyoka oyingira ewaani ewa Bobi era n'onnyonnyola n'ensonga. In fact nga Bobi olumu ayinza n'obutabimaliriza n'owunzikana ne Bobi totuuseeyo naye nga okomye wa vice. Bano tebakikoze. Naye nga vice alina ekibinja. Kakati ekyokugamba nti eggaali amayirungi baagagaayiza amayundi ebiseera ebyo tegaali ndowooza baalingawo nnyo okufuuweeta. Ffe twabeera mu Eagles naye waliwo lwe twali ku stage nga Eagles y'amaanyi Basabawula yali ayimba eri ne tulengera omuliro baatambula bagitanga firebase. Firebase era yatambulanga n'ekintu nga kyaka kiti nga balina baasi. Oba kitegedde? Nga balina baasi baasejjudde abantu waliwo n'ekibinja ekigoberera ne bagamba firebase eyingidde. Naye nga firebase bw'eyingira bw'abadde ku stage ayimba amaaso gava ku ggwe ne badda ku firebase eyingiddewo. Eyo gye bayita firebase. Kati yalakulaga kifaananyi nti tutegeere ebintu gye biva naye engeri gye bitambulamu naye bijja bikyuka bitya ti buli system ekyuka. Kati abantu b'ennaku zino kababeera aleza byabufuzi oli ajja kulaale naye nga mugiddemu ababbi. Oli najja mu kivulu naye nga mugiddemu ababbi. Kati ekivulu bwe kibaawo nti kyamboozi mukati bagamba kivulu kyamboozi mukati mwabaddemu ababbi banzibiddeyo. Kati atalina nnyo bwonga ayinza n'okisiiga nti ab'emboozi mukati batambula naki n'ababbi. Kati geto z'ennaku zino abantu beezuula awali omuyimbi ati nga Fangon weewadde abakozi b'effujjo bamuzibe ono ng'abadde agamba bonna bayingira naye ng'oluusi ate ggwe omuyimbi si ggwe okoze eki okireese. Muze Mr. Kisemakula yagamba takyadda Kassanda obulamu bwe bwonna ne bwemuwa $3 million. Naye Mr. kye kyamugaana ogudde Kassanda nti abantu baamanyanga nti Eagles egenda erina abantu bangi bakuŋŋaana nga n'ababbi bakola ki bagiramu. Aba avuluma Mr. Kisewedde agenda okuyanga omukazi agamba Mr. batambula n'ababbi basiga erinnya lya Mr. n'azira. Jo twabadde gye twabadde era nebaza abaana okimanyi bakoze kinene nnyo abantu babadde batandise okujja nga babba abantu mu kuziika nga batandise babba ne walabye bafuutu soja kye bakoze era waliwo bye bakutte ne bakola ki. So tukole ebintu nga tetukola nti twogeza bukyayi naye tuwe eggwanga ekifaananyi ekituufu naki ekitambula mu society nti society naku zino abantu bennyini n'abantu tebakyafugika n'empisa tebalina naye bafangoni ba firebase baana baaliwo nga balya ku muyimbi naye nga balina discipline bo nga bo. Sakozi omuntu atalina discipline tafugika ne wembanze wano. Yeah. Alright. Malirize Fangon yagaddwa. Amanyi twalina akayimba kaffe kaali ka firebase. Tokajjukira nga nawe wali firebase radio.
Atanna kimanyaawo saano kimanye nti Fire Besigye kiri mugirasi nti Fire Bese babamba bambambe kati mwabo bina mubule awo akati ono Fire Bese soje eri bamugoba aliyo kuloni mu Fire Bese twaloninga omusambi twamufuna kuloni baleka maloba bulira sakozi abantu abalabako ku bibinja bino abalabako ku Fire Base abalabako ku Gangamero abalabako ku Lion Island n'abalaba ku Igozi nga bwe yali n'abalaba ku group zonna nga bwe zaali kati njagala obuuze lwaki Alien Skin tagala Fangoni kubanga yataddemu n'obukwakuliza obugamba nti wano wenakyaka ne mukyala wange bagamba nti wamma taata mugobe abadde kuwa kike tayina naffe tujja kikuwa nga bana bagamba abawagizi bafaani kakati tandika okutandika naawe okutambuza baani abatera okuyita Alien Skin taata era baali baagala omuwaaki bwagoba omukazi kakati awo wetukuba mu tooki ne tutandika okubateeka ku lisiti kati abamuyita taata nabo abagamba ki of course baatuuka ne bakwata Fangoni ne bagifuula Base y'okuwemuliramu kati kankubuza ekibuuzo bwe twali tuyina Fire Base twayinayo abayimbi abakolanga Nubian Buchamani n'abalala gwe babale Banjomani Mickey Wine n'abalala bajjanga ne bakenzo baveeyo kukola ki okujja kati abali ku Fangoni bakola woki abali ku Fangoni bakola ki obapangisa Alien bagende kyengezako kulaga nti abalinga ku Fire Base abata promotinga nga nyimba bagatanga ko valunga nabo beesitula bayimbi abalinga mu Lion Island abalinga mu Lion Island bakingisa baskeleton wechengera yanga mulo ono omwana ali e Bungereza Papa Siddi ani nga nabo bayimbi bagavana S nga nabo bayimbi balina kye basitwa n'okupromotinga ennyimba z'omuyimbi waabwe 10 n'omuyimbi waabwe waggulu Antegera kye nkugamba nti bajjanga nga balina talent gye bazikuza naye nga bakumira n'omuyimbi waabwe waggulu wabulanga n'omuyimbi ayiiya nnyo kubanga bano abasajja buli omu yasulangawo oluyimba baleediyo nga baleeta bawizo nga baleeta ndowooza olaba Lion Island ogiraba Chameleone naawe wennyini okwekumanga oli topu bano baleediyo obutakuyitako ne baani basa abaleeta olina okuteekawo oluyimba nga luyimiridde okusobola okukuuma abaana bano balaga nti nze w'amaanyi otegedde kye nkugamba era ne Bobi Wine bw'atyo Chameleone lwafulumya ne Bobi Wine yafulumyanga ng'oluwulira n'ogamba musajja akubye oluyimba luno bannaayi ne Bebe Cool bw'atyo bwe yakola ki bwe yakolanga ebibiina bino byabangawo nga biri mu kongeri y'effujjo ng'era abavuka bye babeera naye nga focus ennene eri ku music kati focus ennene ya Fangoni eri ku ki focus ya Fangoni yonna eri ku muntu omu nti omuntu oyo wasesetukiramu oba ne wabawo n'ebimusumbuwa omwana yagambye nnyo naga nti ebiseera ebisinga obungi kasita omuntu amuteekako ekintu nti omuntu yafiiridde wuwe kizibu kyakusituka ekyo kituufu era olaba ne Spice amaanyi ge yaliko piiki kasita omusajja oli bwe yafiira ku mulyango tekyaddamu kutambula nga bwe kyali kitambula ne bikyuka kakati Tomudi teyali wewe biswanga wawa kakati waliwo n'ombubukono w'emutundo yali ani kakati Tomudi ate simumanya ali awo Chief Medi kakati Chief Medi yali no Alien yali amuwaddemu awo naye bano bikkirawa kati ky'olina okumanya nti abaliwo kati bapromotinga ki anti gurupu zonna ez'okuyimba zesimba nti abaliwo abazigoberera abakola ki promotion okupromotinga omuyimba wa waggulu n'owa wansi kakati Alien Skin amanyi lwaki agobya abaana bano bapromotinga dde ennyimba ze
babadde bamupromote. Kakati abaana ba Fangoni bano bonna abawagizi bano bagoba alinga kutono promotion ya nyimba zaabwe era ngo yagaba bala bakabafaamu ng'okutte ku muyimbi waabwe. Competition yalingamu, competition yabeerangawo. Nicky Wine alina Ekyulya. competition ku Kakati Banja, bino byonna ebyokusigama ku gundi ku Alien muyiseewo bye muyisaawo mukube bye mukuba kyava agiggala kubanga Alien skin ekituufu ye Fangoni. Kakati Alien skin waasetuka okudda ebbali Fangoni ebaawa asigala Fangoni eriwa nga bakola ki kati gwogamba kituufu abagobe. Kakati anti kati Duli Eyo bagita Duli yali apushinga music kati apushinga ki Sandra Nax ali mu triangle. ye Sandra Nax bangambe naye yabikola. nti kyabadde asigazzaawo Sandra kyabadde asigazzaawo ekisobo mutulengisa nakyo yakikubye ku mmeeza. Sandra Nax wamulabye Nabirabye yakikoze ati daya sayinza obutabindaga daya sayinza obutabindaga kyabadde asigaza yakikubye ku mmeeza. Kale akyayina ki wamulabye Yakonamu kwengeri gye namulabye alinga bano abalala abasooka mu system banampeera ba desire bani abo Okay, ekisinga obukulu gundi yo bagigadde Fangoni naye yegadde tebagigadde abayimbi abadde ndoza asigazzaayo mu Scribeng nga Sandra yamwawula Sandra we yajjira Luga Media ye top gundi blogger wa Alien kati bwe yamufuna kyonna Luga Media blogger TikToker content creator ye top we yamukolera ebisinga byonna naye bwe yamufuna Kabadi wali naye ajjanga waliwo ekivulo ekyamaanyi takyabeera nnyo abeereyo nankulabye kati mukazigo genga awumudde naye Sandra Nax we yamukosa ye kyayagala then namuwa Luga Media ya mulimu era yamutwala ku shows ya booking shows anedda tali bannange tali kati ekisinga obukulu mu byonna Alien kino ekyo ajja nnyo n'ayogera ebintu naye ng'alina kyayisaawo ye ng'omuntu nga ye omuntu so birthday ebyo byonna yabyogedde tujja kugamba abadde nga abikola ng'asika akasente ne kajja mu bungi ng'asooka naye ekyanga ekisigenda kikola ne bamuyita naye ku luli no message yabadde in particular ng'alina gwagoba mu bantu be mu Fangoni ng'alina gwagoba era nkimanyi alabika yamugobye vuba fena tubadde ku social media nga tugigoberera bulungi abadde amuyita taata tubadde tumumanyi era Kasaya agambye yagobesa ne mukazi wange ng'awoza biki fena tumanyi yagobesa mukazi we kati ye Alien yadde alina gwagoba indirectly mu kibiina ekisooka Fangoni tasobola giggala terina mulyango kyangaala aggala ki kuba Fangoni waliwo bafani abali online okitegeera terina mulyango gwokera bukezi n'oyingira kati aggala ki yadde alina gwagoba indirectly kati obuzibu obuliwo gwe yabadde agoba kagatuleka n'amutuula nazza naye mu kigambo si mutono tujja muwulira. Alright. Nenga bwete bwe tubadde tetugenda kusukkawo olunaku olwaleero mubadde balabi balungi nnyo nenga batupe London tubagamba nti Richmond abaletedde Dr. Jose Chameleone ne Africa Band Betty Mpologoma n'abayimbi abalala bangi mu kisaawe awo mu July nga 25 mu New Ham Leisure Park e London. Mwebale nnyo mwebale ddala tetugenda kusukkawo tulabagane next time.